Abagala balungi nateera tumaliriza ku mukusi gwaffe ogwa Nalubaale la Divine. Tusinzidde ku lusozi lw'omirembe Ebugaba Ssembe baza okwekumira ku mukutumbe baza okusubscribinga. Thank you so much okuba nga mwekuumira ku mukutu gwaffe bannange. Mwebale kubanga muwagira era nga muteeka mu nkola eri ebyo bye tubasomesa ne muwaayo obudde bwammwe obutono bwe muyina nga Kampala bwe mukimanyi. Most of the times kubeera kuyiriva ate si Kampala wokka, everywhere. Manya abantu bo balowooza mbu it's just in Kampala abantu babeera mu kuyiriva, n'abali e Bulaaya no bayiriva. Nsonala Nkawala Namirembe, I'm here. Okasina omusomesa waffe ngenda kubanga mubatuusaako buteleevu tube nga tukufa bakula ensonga y'obufumbo. Last time twazitunulamu waliwo kokayana. Excuse me. Kakati njagala tulabire n'embeera eziri spiritual z'oyinza okufuna nga ezikutegeeza nti omuntu ono ekintu kino mulina obbanga mukijja ku level gye muliko okukitwalira ddala ku level eddako oba omutendera oguddako. Oyinza okuba nga obadde olaganyizaamu ng'omwana abandi okyamugamba kino nakiri. Naye ne wabaawo obubonero obuli spiritual ebukulaga nti munange teroogire si kubanga bakutega buso. Kale omusomesa byonna agenda kubanga abikuwa 1 from 1 to 0 mpaka okakasa nti byonna mugenda bamubitegeera. Lesiya tutandikidde mu vibes za bufumbo kubanga waliwo eyabadde abuuza ensonga zino okuba nga azimanyaako era tugenda bba tumanya ekibuuzo ekikulu ennyo. Waliwo eyabuuzizza ekibuuzo Nalongo. Kakati bwe kiba nga bajjajjaffe baba abantu abamu tebaba tutegekera lwaki ate lwaki basooka ne batuleka ne tugenda Entebbe ne tulituuka Embaale ng'ate omutuufu bamumanyi. Weekomere ku mukutu ogwa Nalubaale la Divine. Ekibuuzo essaawa yonna tugenda kubanga tusomesa ku mulamu ogwo ogw'okubanga abakyala abamu balina obusobozi oba basooka ne bazaala wano nawali n'abaami ate ne bamala ne baba nga bagira. Byonna tugenda banga tubikuwa. Eyeebuuza ekibuuzo ku patinaawo alina obubonero bw'ayina. Abamu balina bapatina abalina Nalongo. Bapatina abamu balina obubonero ku mibiri. Yatubulire ebbala omusajja ly'alina nga lyali tolitegeera osobola otwebuuzaako balina. Kale ne waba mukyalawo tubulire ebintu ebyo byalina ku mubiri si na ku mubiri kwokka. Twagala kakasa nti obufumbo tubugira tubiteleza Lesiya. Twagala laba nga people getting married. Mutusangeyo Ebugaba Kiwomirembe 2025 nga twesinkanye mu Nambula Bizinga otunyumize akantu kano engeri gye kakoleramu. Nalongo, how are you today? I'm good. You're good? Thank you. Mbalamusako bassebo ne banyabo gye baleko gyonna gye mutusaako engalo naffe gye tuli tukwaza. Mwebale kwekumira ku YouTube channel yaffe eno era mwebale nnyo kuyiga nakuteeka mu nkola Nalongo, nkimanyi nti abantu bagamba ebyo bye muyize. banyumirwa engeri gy'obasomesaamu. Sure. Yeah. Yeah, it's my honor. It's your honor. I appreciate you. Naddala amagezi ndowooza gowa abaana abo sinab'obuwala b'obulenzi. Yeah. Abasinga bagezezzaako okugoberera ne balaba nga kibakolera. Thank you so much. Webale kubanga towabisibwa. Bakiyita batya? Okuwubisa. Yeah, over. You're doing it the right way. Thank you so much. We appreciate you. Twagala tubenga tuteekawo enjawulo entonotono eyinza obutaba nnene nnyo naye entonotono kwe mugenda nammwe osinziira ate nammwe muteekewo enjawulo eyo gye musinziira gye mubeera ng'otandikira ddala ku maka ago. 2025 tutandikidde mu nsonga y'amaka. Tujja bba ebisigadde byonna nga tubiraba tuve ku bazadde namwe bajaitan tujja batuteeka ku mayiga. Amaka
amaka ye foundation gwe musingi gw'eggwanga. Kale amaka bwe guba nti gwe musingi gw'eggwanga buli gabeeraawo nga tegateredde n'abantu tebateredde and gye kiggweera ng'eggwanga terikoze eki teriteredde. So kiba kikulu nnyo bwe tutandikira eno gye bitandikira gye byava obutatereera kubanga okusinziira Nalongo buli lw'onoofuna omuntu gw'otolimate kubeera naye kijja kufuula obulamu bw'okubeera very miserable. Living hell. Yes. Empewo zennyini okusumbuwa, empewo zammwe tezaakwatagana. There's times when men are complaining. Omukazi ssente gw'olwaza buli kiseera gwe tova ku mbisi. Men are complaining mostly katundu kano wennyini wenjagala tusooke tutandikire. Nga agezaako ekiro okusanyukamu oba emisana nga bw'obimanyi nti abantu abafumbo basanyukamukko nga bagezaako ekyesuubo ng'ekyesuubo kigaanye. Ekyesuubo ne kigaana mu guno omwezi, ekyesuubo ne kigaana omwezi oguddako, bwe kiba nga kibawaddemuko ku mukisa nnaku nga 2-3 ne kiddamu, kwegamba nga bwe kituuka mu kyesuubo ensonga ezammwe za kusika muguwa. And sometimes bwe kitabeera bwe kityo nga eva kumwe kubeerako eyeebuzaabuza. Era omukyala waateebuzaabuza oguddako omwami yeyeebuzaabuza. Always wabeerawo ensonga waakiri tekubaako omulwadde. Kwegamba ne mukitunulamu nga mmwe ensonga zammwe ez'ekyesuubo nga zibuliramuko ddala. Eri abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa nga oba muli babuulirire oba temuli babuulirire, Nalongo ekyesuubo tukirina beera kya mirundi emikolo. 2 gimala. Nalongo naawe omazeemu emaanyi oba oluli twakyogerako n'ongamba emirundi 4. Ku bantu abakola? Anti abakola labayo ku makya. Kano ka breakfast, early morning. Early morning. Yeah, and late evening. Nidda. Wano nga obudde buli almost. Ku 9 awo. Nga bugenda kukya. Then morning hours. Ku 11 awo. Then buli omu neyeteekateeka you go for work. Yeah, that's emirundi 2 gye ngambye. No, kati labayo nkugirako egyokubiri ejijja. Evening. Waba yeetumiikiriza ng'akomawo bukyayi. Before you do anything, nga simanya temunagetinga busy na kino kikuyingirire musookera mu kyesuubo. Kakati ogenda okwebakamu kaawo okulya ekya dinner ya nga omaze ofuna ekyosuubo, you're truncated, wenna oli musanyufu, you're sure bwe biggwera ssaawa zigenda owera 5-6 mukwano ng'olina agaddamu mu kyesuubo. Kale kwegamba eri omuntu yenna obuvunaanyizibwa. Nalongo agambye 4 times. You do 4 times. Atali wa buvunaanyizibwa agenda sukkamu. Okay. Gwe tuyita omugezi eyeetetenkanya. Asobola okwetetenkanya n'akupiikinga ku mulimu. Nakugamba waliwo ensonga eriwo. Mukwasaganya ekyesuubo ky'emisana y'omugezi eyeetetenkanya. Kwegamba yeetetenkanya asobola okwetetenkanya ekiro emirundi egyo. Kati omuntu atali wa buvunaanyizibwa. Kakati kagwambugwe. Kakati waliwo ono asembayo. Nalongo sigenda mwogera kamuleke. That one I'm not going to talk about. Naye nze nakitunuddemu nti kibeera very difficult for the two of you embeera eyo okubagondera nga spiritually you're not connected. Awo obuzibu bwe butandikira. Awo wenyini Nalongo wenjagala osimbe ekkuuli we tuba tutandikira okuba nga ekintu kino tokijanjawaza but give us the facts. Totukwekereza kitugambe nga bwe kiri tudiringe nakyo. Ekyobonero obuli spiritual. Yeah. Tudiringe nakyo twetunulemu abakaaba bakaabe, abawulira obubi bawulire obubi, abaseka baseke. Yeah. Let's talk about it. Tumanye omwaka guno njagala tutunulemu omuntu amanye wawa atudde, wawa oyimiridde. Kikuwa opportunities nyingi okuba nga 2025 oba oplaninga. Omanya nti ono omubalirako oba tomubalirako. Ate bwe kiba nga tekiri bwe kityo tulabe engeri gy'ogenda okuyambamu abaana b'obuwala n'ababulenzi. Okay. Spiritually
omanya otya nti y'ono mutuufu. Tusooka ne tulaba nga omuntu ono atambulira mu birooto byo. Omukyala oloota nnyo empewo z'abalo nga zirina bye zikugamba, ate n'omwami n'oloota empewo za mukyala wo nga zirina bye zikugamba, okukola oba okutuukiriza oba okuteekawo. Kale mu ngeri eyo nga empewo zammwe ziba guidinga both sides nga ziri active gye muli. Ako ke kabonero akatandikirwako akalaga nti Kagama, in my dreams, when I sleep, instead of dreaming about myself, never judge a man. ng'oloota baawo oba ng'alinyiddwako empewo ng'alina byakugamba. Yes, oba nga muli waabwe Awabeera teekwa empewo zange. No. No. Okay. ziba mpewo z'abalo. Ziba za balo wange. Yeah. Okay. Kaakati ensonga enkulu eri abalonde, there's this part we miss. Nti empewo zino kubanga twasooka ne tulaba nga omanya otya nti ono omutuufu, then ne tugamba Twasooka kulaba olonda otya. olonda otya. Bw'oba ofunye omuntu ono omutuufu, kya buvunaanyizibwa nnyo n'onyonyola bajjajjaabo nti omufunye. Okusinziira ku bubonero Nti era y'oyo gwe wandyagadde okubeera the rest of your life. Then n'omwanjula eri bajjajjaabo nti oba ye gundi. Kati bajjajja bange mbasangawa ne mbatwalira omuwala kubanga tekimanyi. Oyinza okuba olina ekibbo kyabwe, osobola okufuna ekifaananyi ky'omuntu oyo n'okyanjula mu kibbo kyabwe nti yono bakama bange. Newaaba ayambadde jeeni. Whatever. Okay. Gw'omuleeta nga bw'ali. Muleeta nga bw'ali n'omwanjula mu bajjajja. N'obanyonyola nti banaye namufunye bwenza, kati nga bwazze nsaba kino na kino na kino na kino na kino kitambule bwe kino bwe kino bwe kino bwe kino. Awo abasajja babeera tebatulogo. No. Okwanjulira bajjajjaabo kubanga jjukira obeera ne bajjajjaabo full time. Yeah. Kati okuba updatinga ku happening mu bulamu. So you're like, I got this beautiful lady. Nsaba mumutunulemu. Mulabe oba anaabakolera. Okay. Oba naasobola okubeera nalongo waffe. Era bwe mba musiimye nsaba mundaga obubonero. Yeah. Kakati awo ne mutandika oloota nga mufumba mwenna ebijjulo. Ebyo bwe bityo. Okay. Kati ekyo bwe kiggwa eddako step yalibadde yakumuwasa. Mumpewo. Musajja nga mbadde studio. Musajja nga abaakedde okwagala okuwasa. Mumpewo. N'akusiba luno olubugo. N'akuwa ekibbo n'akambe. N'ofumba emmere. Yeah, Nalongo. Gone are the days abasajja lwe beekwekereranga abakyala nga bakola ensonga zino mu bubba. No, ebyo tebikyakola Nalongo. Tuli ku balonde. Yeah. Tuli kubakwatagana. Omukyala mugambe, munnange mukyala, I have air. Manya waffe nze musika. Siitanze kaka. Nze saagala fumbirwa basika. I don't pass alone. Mpita ne bajjajja bange. So, nina okwambaza olubugo nkwanjule waffe. Nga nkubo bajjajjaabo. Ngenda kuwasa ne bajjajjaabo mbawase. Does that mean my judges are going also to be in bed? Kiri gye bali. Abasobola okubeera babeerewo. I'm telling you people, we are not discussing about that conversation. Someone is asking about that thing over and over again. Nkyagaanyi okukimuddamu. Ekibuuzo ekisooka Nalongo. Abuuza nti kisoboka okubanga bajjajja be bali ku mukazi we. Ekyokubiri abuuza nti waba ali ne mukyala we mu kyesuubo waliwo obusobozi bw'okubanga bajjajja b'omukyala bajja ku kyesuubo nabo. No. We bajja akkirizibwa okubanga nabo abagatta mu kyesuubo. Kale ebibuuzo ebyo mbadde nkyalinzemuko. This time tujja kubanga, maybe next time tujja kubanga emboozi eno tugyogerako okusinziira ku bibuuzo abantu bye beebuuziza. Engeri gye twatandikidde ku nsonga y'obufumbo, byonna ebibuuzo by'owulira nti bikusumbuwa
oba nga bihappeninga mu makaago nga to you oba okubigamba abalala it seems so creepy, it sounds weird. Please talk to us wansi mu comment awo osobola okuba ku ssimu tujja kubanga ensonga eno tulina engeri gyetukasagalamu. So Nalonga, ensonga ezo nyingi abantu zebeebuuza naye nga nafunye omukisa okubanga waliwo ali badly in need of those answers naye namugambye nja kubanga nkuddira. Okay, no problem. Tujja mu handlinga. Kyetubadde tutunuulira is spiritual connection. Spiritual connection. Ne tugamba nti byonna bisobola okubaawo. N'ekyo njagala mumanye nti ensi eno engeri gyetugunjulamu is through ebigezo. Ekyokuba nti yono omutuufu bajjajjabo gwe baakutegekera tekitegeeza nti wajja kubeerawo bigezo. Nti ogenda musangaawo nga yeebase. Ebigezo bijja kubeerawo nga bingi. Here and there a lot of people bagenda kubeera nga bawakanya okubeerawo kwammwe mwembi. Naye nga mwe mulina okumanya nti bwe muba musazeewo nti mugenda kubeera mwembi. Era nga bajjajja babalaze obubonero nti mulina kubeera mwembi. Just stick to that. Ebigezo bisobola okujja mu ngeri y'entalo mu bantu. Ebigezo bisobola okujja financial wise. Ne musoka ne muboominga awo oba ne muddiriramuko. Nogamba oba omukazi gonna. N'olowooza nti oba omukazi bajjajja tebaamusiima. Oba wa kisiraani oba ki. Naye mbabuulira nti ebyo byonna ebigezo bijja only to make you strong mu relationship yammwe. Ensonga enkulu ebeera yakwekwasa bajjajja era ne mumanya nti kyonna kye kiri mujja kukiyitamu. Era ebigezo bibanga bya finances ate bwe mubisukka. Kubanga naawe omukyala olina okumanya nti mu ddyo omwo finance yekka si gw'onoonyaamu. Wazira ebisinga ku finances. Olina okubeera supportive eri balo. Bajjajja bayinza okuleeta ekigezo balabe muzzukulu waabwe bw'ali avuwala oli mulekawo bulesi. So olina okwebeereramu. Obeere supportive naawe. Ku nsonga ya finance. Kubanga munaye ssente mugenyi. Leero ajja enkya n'atajja luli n'agenda. Kati bw'obanga gwe wasinziira ku ssente okubeera ng'ofuna lino eddya. Bwe ziggwawo nnyabo ng'odduka ng'ogenda. Baba baagala bamanye. Onoobeera supportive. Omwami tafunye za rent guno mwezi. Osobola okutwala ku zizo n'omusasula. Rent? Yes. Onoosobola okusustaininga amaka. Wenamuwola ssente zange anonzenziriza mu budde. Lwaki omuwola ssente mu nnyumba mwembi mwe musula? Anti zibeera za kikazi. Anti ekikazi wookigambira nti ennyumba gye tusasula ddiya fembi tugisulamu. Kakati omwami ku luno tasobodde. Naye kati naffe katukwatiremu tuyambeko embeera. Ne tutazibanja. Muzibanjani? Omwami waffe. Ekyo kiri unfair. Ekyo tekiri fair. Kujjako nga yakugambye nti mpola. Okay. Era omuwa naye nga tomusuubira kusasula. Tomusuubira kusasula Nalongo. Kakati omuntu waba ayagala okuba nga abanja omwami ng'omwami yamwewolako n'atamusasula alompawa. Ensonga zimu njagala tuzimanyi. Mu kisenge. Ensonga zo zibeera mu kisenge. Kakati mu kisenge wali ali gwe tugenda owabiri. Ogamba. Because there is always us in bed. Kati ebeera ekkooti y'abantu y'abafumbo. Kati mba neeyogeza ntya? Mu kisenge. Leero no. Nkyabanja. Kyabanja kyekikulemeseza. Kyakabananga. Nalonga tulekemu. So there's times nga olose embeera yonna ogiyiseemu wamulaba n'ofuna bino byonna olumu wafunamu ebitono ku byo embeera eri spiritual tuginyonyoddeko majority of the things kibeera kizibu omwami ono okubanga mwakonectinza spiritually ne muteerootako lwakuba nti abasajja oba abakazi mulina embeera y'okwetumenkereza
ne muwaayiriza omuntu wamulooseeko katono ng'alina kyakulungamya ate gwe n'ovaayo n'omugamba nti naloose nga oŋŋamba nti no tugenda kwewasa bane muwaayiriza bantu mmwe kakati ebirooto bibeera birala kati bo ne babikyosa sometimes we appear in different ways mu birooto by'abantu kati ng'olina ky'omugamba n'agamba Nalongo yagamba yasomesa nti we mulootera ng'alina kyannoŋŋamya kitegeeza y'oyo banange abantu abamu ne wona muloota ng'alina kyakuluŋŋamya nga mulina emikolo gye mukola naye omuntu omu mutwale abantu abamu bafumbo kitwale mu mbeera y'okubanga nti atuddemu obuyinza obumu kubusobola okuwabula yes oba mukwabo bajjajjaabo atuddemu kwaga amaanyi agamu goyita nago ag'abajjajjaabo n'abeerawo okulungamya kale so don't be quick to judge on that ate ekirooto banange kyogere nga bwe kiri togamba muntu mbu mu kirooto twabaddeawo nga ffenna tutunula tuli mulaavu really omuntu gw'obigamba omuntu mufumbo tali mulaavu naawe for crying out loud mwine engeri gye mulimbalimba ebintu ebiri obviously of course ne tumanya nti mulimbalimba ne munange ne tubaleka ng'ate olimba but it is bad bajjajja bajja kubakuba bad manners they will punish you okay kakati oli wano owayiriza mukyala Ssaalongo mbwera mu kirooto nga muli awo mbu muli mulaavu naye wamututte ku deeti nga ntuwala ku deeti nga nina omusajja waliwo yakwewaayiriza nsigala byogereko naye nza nti nkugambye bad manners eziriwo people can dare it is not fair obuzibu obuliwo nti kasita otandika okuteekawo embeera y'obulimba mu birooto byo ng'onarratinga kino nkibabbirako ng'onarratinga ebintu bya jjajjaabo bwe baakugambye we bati nga si we baabikoze wallahi billah bagenda tandika okuwa obubaka obw'obulimba ate ebintu bino fe ababitandika bagenda tandika okuwa obubaka obujjudde buzaabuza nga bakulimba kubanga wadde yalingako you have said these things obakozesezza okubalimbisa kakati awo ne nkulaba nga tugenze ffenna kakati ne tugenda mu kisenge you're lying olimbisa abajjajjaabo bagenda tandika okuwa obuloto bw'ebulimba okole emirimu a lot of work naye nga gwe yabitandika kale weewaze ekintu ekitali people should also know nti ebiseera ebimu kyangu nnyo okuloota ekintu ky'olowoozaako ennyo like this kind of fantasizing biche obwongo ne bukicreatingawo just to make you happy kubanga you're lasting for this thing okiraba so if you're fantasizing kyawule ku birooto bino byogamba nti ebyensonga of course omuntu afantasizinga Nalongo ne baba taloota asobola okufantasizinga n'abeeraawo ng'alaba ng'alaba mwewasa n'akuba obufaananyi n'abooza n'abuteeka wali so kiba kyangu okuloota ebintu ng'ebyo kusalamu abaana 9 obirowoozaako otherwise gwe bw'ofuna oyo omulonde nga yoyo omutuufu ddala gw'osaanidde okubeera naye these signs are there nga bwe muyomba muddamu mangu banaye nga temulwawo ekyono nakyo kikulu waliwo abantu abanyiigagana ne mutwala almost emyezi nga kwagala kwerabira kumpi kwagala buli omu kwerabira munne ekyosubo kya munne wekigira and it is very weird okuyomba kulyoke kukkirizibwa ekyembwako kyo tekikkirizibwa but if it happens kagube musipi kalube luyi tebikkirizibwa naye mba muyombyemukko kakasa nti oteeba obudde bw'ekiro muddemu omuyomba emisana nkakasa mbw ekiro muddamu okuyomba no muddamu mugattawo ate gwe newe muba temuddiŋŋanye gwe mugateewo mpaka we muliddamu okuseka tekibajjako obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abantu abakulu wadde mwayombi era buli omu ayita mune n'omugamba Daddy Jaden jangu tugenda tukole obuvunaanyizibwa Mami Jaden yalla taale yingira ekita ekyessuubo
muddemu awo mumala obuvunaanyizibwa munyiige omugambe nkyakunyigidde naye akugamba nkyakunyigidde era mubeereku ekyo ya kikola mama wamwe bwati babagambye okola era ndooza amagezi mujja kugatwala era mujja tubulya outcomes bwe zibeera newafuna olubuto musobola osigala nga muteekako amatu n'obugere nga naye gwe oli munyiivu noleka ozaala akaana ne mukatuuma busungu naye katusubire nti ensonga y'okuba nga mwekkenenya abantu be muli nabo si ku bugere bwokka ng'abasajja ebintu ebimu bye tutwala nti bya nsonga okuba nga you focus ku kala oli n'omusanga ng'agamba sagala mukazi nga yakwata mu kizigo kati woba walwawo okujja n'omusanga ng'ali mu mulembe ogukwata mu kizigo kati ogenda kukola otya ddirenga nakyo tuleke naawe mutwale ng'akutte mu kizigo kye ate otekemu ssente z'ekizigo akati olugezigezi lw'abano abasajja abagamba musimanya saagala bakazi bataakwata mu kizigo baasigala mu kala za mukyala waliwo abakazi abatuddeko emyoyo egy'edda abaagaana okuzuukuka bambi mutwale nga bw'ali naddala ng'olaba ebisinga ku byo bigatta ku ye nga bigatta naye kaakati tugenda bba nga tukomawo ku nsonga eri ng'ebintu bino byonna obiwulira gwali eyo naye ng'ate ekyewuunyisa ono omulala tabifuna tapiikinga sigino how is that possible ye gyekiri yes my friend gyekiri oyinza kikwasaganya otya kiyinza kubeera kitya kiva ku ki tugenda kuba nga twekikoboolera butya bw'osobola okukiyitamu ate lwaki kibeera bwekityo okay mugenda bba mwekuumira ku mukutu gwaffe ogw'Nalubale the Divine omusomesa waali yatandise mu nsonga za bufumbo kimu ku kimu ensonga y'ensolosozi yagyogeddeko awo emabega abakyala ate kati muli emyaka egisobola otuula mu nsolosozi maama bino bigenda kunnyumira ensolosozi z'obukulu nze nakitunuddemu nendaba nti tugenda zituulamu nga tulina ensonga tumanyina lwaki tuzituulamu kale mujje tutuule mu nsolosozi Akuuma takuumira mpeera weewaawo